nze Lukwago Swali tugendeko mu critical thinking. Muhoozi Kainerugaba ozze otyoboola abantu bangi nnyo mu Uganda muno olw'okuba nti oli mwana wa Museveni nga togambibwako. Mu magye constitution yaffe ekirambika bulungi, ow'amagye talina kwetaba mu byabufuzi, talina kuba na ludda, alina okuba patriotic, nationalistic and subordinate to civilian rule. Muhoozi gwe w'amagye wekka wano mu Uganda alina olukusa olwogera ku byobufuzi oluvuma buli gw'osanze gw'otakkaanya naye, olw'okuba ne mu kuyingira eggye baakukukusa bukukusa, oli spoon fed, okay? Father's son. Naye ekyokutyoboola His Excellency Kyagulanyi Ssentamu awo wabala kafu, kuba emabega wayagalanga nnyo mukozesa abeeko engeri gy'adongowaza abavubuka n'akubuuka ne ssalimusale n'ababuuka n'agamba kino si kituufu, ekituufu kuzuukusa Bannayuganda. Naffe Lukwago Swali we twafunira omukisa oguvaayo tujje tubengako bye tutangaaza bannaffe abamu bye batasobola tegeera. Muhoozi ne mu kusomako kigambibwa e Nottingham University mu America yonna ebibuuzo baakutuuliranga bituulire, ne we baakutwala eggalamba nti okuba ekkoni byonna byali bijingirire, because batugamba mbwe eggalamba wavaayo na kidomola na saati ya kkoni. We wali okola simanyi practice, hame practice, kitaawo yateekawo embeera owambe Minisita Miriam Tagamba fulaati kwe yali asula, nojja ne mumuwamba ne weefuula mbu ajja ate okumununula, kyokka nga ate gwamuwambye ate gw'omugwamununula. Kati Muhoozi kikyoyagala ku nsi? Minisita Mariam Tagamba omugenzi gwe wajja n'omuwamba, wayitawo ebbanga bagamba Muhoozi yali akola school practice, hame practice. Bakuleese mujje Muhoozi. Nze nsobola okugamba Bobi Wine yayingira ebyobufuzi 2017 officially, naye ate alina byalagawo. MP emyaka 2 n'abivaako najja kuba president ate ne tumulonda. Naye kye wakola watandika kumuvuma ka Bobi Wine ako ani yakawa omukazi omunyankole biki tisimanyi woba oyagala violence naffe tujja kukola kuoboze kulwana naffe tujja kulwanisa. Tugenda mu kalulu oleeta basaabiti abamu ku bavubuka abo bwe wajja ku university n'obayingiza mwaka akabinja kakaba kanywa musaayi ne mukuba abantu mu 2021 elections. Muhoozi n'owamba abaana mu wakubiro oyo simanyi kakwenza katono kumutta abaana bangi aba National Unity Platform bonna wabawamba okyabakuumidde mu makomera mbu wali oyagala bakozesa nga bargaining chip ekyokulamuzibwa musobole okukaka Bobi Wine asobole okutuula ku mmeeza emu nammwe n'agaana. Owambye abaana b'abantu, osse bizinensi z'abantu nnyingi, buli kimu SFC ebyuma ebyomulembe babiwa SF naye tomanyi nabikozesa. Ffe tulina ku bunkenke kubanga ayina ebisumuluzo by'ebyuma ebyo kabenjo wano mu Uganda yeggwe, naye kye bakwogerako osiiba mu mabaala eyebuziga wano ebugoloobi naawe bweyogerere ku kiswa ogulira abantu emyenge ebyo by'omanyi atawo n'abikkirira. Muhoozi I can reliably inform you nti Museveni ye yakuta, naye Salimusale yali okukozesa okuzannya empiki ze. N'olukiiko olwali ekyankwanzi Museveni ne Janet nga baleese Muhoozi, naawe nojja kipayopayo, nojja kipayopayo olubeeremu. Museveni n'agamba Salimusale kimu omwana w'omusomese CDF yeeyisa atya
n'okufuula CDF byonna Katemba tali musale ya mulimu kuba tukimanyi yayagala entebe naye akozesa ggwe tuvulaba naye yagiyita movie we baakuwa zino ennyota Kasirye Gwanga yatuuka na kugaana nnyota ze baali bamuwadde nga tasobola kuyimirira mu maaso go baalwananga mbungo oli mu nappi Bakasirye Gwanga balonda abasejjusa ne bavaayo ne bawakanya engeri Museveni gyayagala okupaatiika ku Bannayuganda where are they ono sejjusa engeri gye yawonamu Katonda yamanyi naye zaali nteesegana Muhoozi Kainerugaba Peter Lweru mu 2016 si ye yakuba abantu ba Rwenzururu zino katukulage nti tugenda muwolereza kuba twakizudde nti akusinga obuganzi mu ggye lya Uganda Muhoozi wakozesa Peter Lweru gwe ne kitaawo nga decoy ye gwe wa commandinga ng'okutta abantu ba Rwenzururu ng'osinziira ku cement factory Samuwe yeyo mu Kasese cement factory eyo eri mu Kasese oba Hoima oba wa cement factory we wa campinga nga oduumirira naye ng'oyitira mu Lweru eyali CDF Chief of Defence Forces Katumba Wamala n'avaayo n'agamba UPDF ebyokutta abantu e Kasese teyabirimu era America yalina enkolagana ey'enjawulo ne Katumba Wamala in fact gwe baali baagala ajje alipulesinge Museveni amasasi yateyagawo neye ntinda Kigogo omwana we gaamulya oyo Katumba Wamala mulambo ogutambula bakufudde Commander Land Forces amaje gakuganye olimiridde Lweru bamugobye ku bifo bye yaliko but still a commanding respect mujje nekikuwuliza obusungu debuno bubujingo mbu Muhoozi ali kulwanisa M20 kyokka Muhoozi ye M23 kenyini bujingo be basonda sente M23 zekozese Kongo awo kweyo chachi 2017 manyinza kye nayitamu n'abo abavubuka abamu Muhoozi Salimu Sale saawa zino yakuwaniridde naye ajja tuuka ekiseera nga takyasobola kukutaasa okoze ebikolobero bingi nnyo ku bantu toyina maanyi gonna toyina any knowledge about the military kuba bagamba wayingiranga wa LDU Gaddafi najja n'akuwa promotion zo zibadde so supersonic ziringa kizungirize engeri gye ziddukamu bakututte e South Sudan otandise kozesa cluster bomb ku White Civilian Army eyali yakamachero ate ne kyetuuka waliwo ne munadini gwe twalaba gwe mwakasukira ebikompola muddidde ebyokulwanisa eby'amaanyi tobiyinaako kubanga gwoliwo bakutendesenga killing machine n'obikozesa ku bantu be South Sudan gende Somalia ripoti ze bakwogerako oziwulire Human Rights Report Somalia Central African Republic nga byonna gwabiri emabika lyeri erinnya lyokoze naye wano mbuganzi mu bantu abantu tebakwagala nejje muobadde weekwese nabo tebakwagala senga sikulabanga kuongo ogamba nti ba army officer abakulu bakuwalana mu kifo kye bandikwagadde n'aligambye oli muganzi ejje terikwagala era toli muganzi niwo bagendamu kitaawo waba atambulira mu UPDF atambulira mu bulletproof podium akakuma kemberenge mwatambulira kuba abantu babakyawa Merisha zemubadde mufugirako Uganda zona zigenda sanawo Aroboy LDU amama mbabazi ze yagamba nti buli muna Uganda akole Merisha ne muzikola kiche zibayambye okujjako bazika gwetebereza Gaddafi yali afugira Libya ku Merisha yalagawo basooka kutta baana be Assad abadde afugira Syria ku Merisha okuveera sha Iran n'aba Hezbollah wejawunye basoose kutta baana be Saif al-Islam Bungereza ye yamutaasa Saif al-Islam kati gwani agenda okutaasa n'ensi ezituliranye zonna ozivuma
olw'okuba omaze oteekako pombe n'ogenda n'otwitinga mbw'otwitinga ssaawa 8 digestion wateekingira place obunzi kwoyokeza. So va ku bantu Muhoozi, buli kintu kiba n'obudde bwakyo. Your time is coming. Salimu Sale yakuwaniridde ne Museveni bagamba yakuvaamu kuba Museveni azinira ku ntoli za mukazi we Janet, baagala boleeta lwaboogo. Kyekikuwalana ono erweru lw'okuba yakulemesa okuwamba mu 2022 nga Museveni agenze e Rwanda. Ate wamuteganga mumutaddeko kanaka kumti watta abantu be Kasese watta, kumbe yateguwa lya commanding ng'osinziira ku cement factory nga wokubira amasimu olagirira batta abantu olw'obwereere. So Muhoozi tonnaba kutuuka mu akoota political clout Bobi Wine gy'ayina. Ne mujje gy'obadde weekwese nayo tebakwagala, abantu baba obeesibako bwesibi. Kyova olaba ogenda tugenda okuzuukuka nti Jeno bw'ati yafiiridde mu kinaabiro, Jeno bw'ati yafiiridde mabiro. Ebyo tebiriiyo mu byobufuzi ssebo, ezo tuziyita scientific accident, scientific politics of assassination. Ng'otta abo abatakuwagira gw'osobole okwesiba ku bantu. Naye Muhoozi twakuzira, ekyo kimanye nti twakugaana. You were society reject. Olaba otusibako mpuuga mbuyize presidential material, mpuuga atasukka Nnyendo Mukungwe who lacks that figure of a national character. He cannot even go beyond Kenya. Happen to go to Kenya and talk about mpuuga. Kyagulanyi owalana wa bwereere ye yakusinga, ate tugenda muleeta ku bwa president oba oyagala oba toyagala.